nyini era abagala okulaba nti beekubira ddala baggwanga erya Amerika neggwanga erya Irani. Bano sinaba kulaba nti ate nkutegeeza nti olutalo lwawedde mu butongole nedda, wabula ebikolwa ebyokwerumba nezi drone nezi missiles ez'enjawulo bano bandibanga babiwummuzaamuko olw'ensonga nti Amerika ono agenda akubala bubazi. Kati olutalo lwaganye, olw'amaanyi lwaganye, kati agenzeeko mu bikolwa. Agamba nti kangende mu bikolwa. Nakugambyeko ejjo nti yakutte essimu n'akubira amawanga ag'enjawulo. Jjukira Iran yeetooloddwa amawanga 16, 16 countries zimwetoolodde. Waliwo eseyalinga border, land border nga ttaka. Waliwo aseyalinga n'amazzi nga ge gabaawula. W'ozigattagatta zonna ensi ziri ensi 16. Kitegeeza nti kati eryo eggwanga erya Iran ggwanga ddene. Kati ku nsi 16 tugenda kulaba mawanga ki agakkiriza, mawanga ki agaganye, mawanga ki agakyatya nga go gakyatidde. Erimu ku go yadde nga tebasharinga border ly'eggwanga erya Isirayiri lyakonfamize Benjamin Netanyahu yabagambye nti nze keetonye kagwake ndi mabega wa musajja mu Amerika. Ekyo naawe obadde okitegerera ng'okimanyi. Ono nti alina kudda ku sayidi ya musajja mu Amerika era agamba nti agenda kiteeramu ddala n'amaanyi. Era agamba nti Amerika weenaayerekeddawo okulumba eggwanga erya Iran ye agenda kujja abalumbe kubanga obusobozi abulina, buli kimu akirina. Mukulembeze wa ggwanga lya Isirayiri Benjamin Netanyahu ye nga tasharinga boda y'omu ku bavuddeyo ne bagamba nti buli kimu kyonna kyonna tukikola, buli kimu kyonna kyonna tugenda kukikola, tugenda kwebeereramu, tugende tulumbe eggwanga erya Iran terijja kutumanyira. Nakugambye agamu ku mawanga agazoganya eggwanga lya Isirayiri agakyaganya okumukkiririzaamu ly'eggwanga lya Iran n'eggwanga erya Turkey. Ate kennakuwa Turkey oba Turkey naakuwaawo nkya oba Turkey muganda wange ali kukula ali omuntu wa bulijjo naakutegeezaawo nkya olwakadde. Abantu bano bombiriri yadde nga balimu ezzalawo era bonna tebalima kambugu kalyawo, naye bo bagamba nti tojja kutumanyira Isirayiri. Kati Benjamin waafuna chance ekuba akubira ddala. Ye nkugambye kati y'omuggyeko omutegedde akugambye nti agenda kuteekesa mu nkola kyaliwe mukama we ow'eggwanga erya Amerika kyayagala. Iran tegenda kuddamu kusuubula era Iran yamugambye nti sebo musajja gwe Omuyisirayiri tusuubula kinaawe, tusheyalinga kinaawe sebo, nothing. Twasheyalinga ngedda twafuna dda kati obutakkaanya ebyasa biyiseewo okulemesaako nze nsuubule mpozi onaagaana maato gange kuyita ku Red Sea naye bakuwaana olabika tewampulira luli. Nabagamba nze njagalamukko bano abasajja bano baddemu beekubemu ab'eggwanga erya Isirayiri n'eggwanga lya Iran bakyebulaabulamuko. Omu ku bo kuliko akyayina emputtu baddemu beerumbemu omuntu omumatirire ddala nti gundi nviiraako ddala. Kaakati nno amawanga ag'enjawulo Iran's neighboring countries agamu gandibanga bamaze okugakonvinsinga era omukulembeze w'eggwanga lya America Trump yakubidde amawanga 16, 16 countries bordering Iran, wabula amawanga 8, amawanga 8 sofa kwago 16 gagambye America tekijja kusoboka. It would be difficult to cut economic ties with Tehran. Tekigenda kusoboka mukwano Trump oli kyali waffe wabula naffe tulina okwebeereramu ogoba musajja munnoolekamu agakuzza. Trump kano kakyali koyagala okuzoganya economically nako kazibu bye katusuubiza wabiwulidde tekijja kusoboka, tekigenda kusoboka. Era tusonyiwe naye mu mutima mulungi kati gaagana amawanga gashalinga Iran border ey'okuttaka land border nga amazzi sige gabaawula kuliko Iraq. Tosubira Iraq okukkiriza
bino America byegamba. Kuliko Turkey wali mu West. Turkey yamugamba nze ebyammwe mu binzijeemu. Tuyina ebyamaguzi bye tufuna munda mu ggwanga erya Iran. Nabo batufunamu. Oyo tomusuubira mpozi nga bamwogereza nnyo ayinza okukyuka. Eggwanga lya Armenia liri wali mu North. Lino lyagambye tukyekenneenya nsonga zino. Azerbaijan nabo bali wali mu North. Bagamba eggwanga erya America tufunira wa? Azerbaijan bafunira wa? Balyoke balekeraawo okuyingiza ebya Iran n'okubifulumya. Bamugambye nti tufunira wa? Kuliko eggwanga erya Afghanistan bano bakoowu era tebaagalira ddala musajja mu America. Bano mu nnaku ana wali nga balumba eggwanga erya Iran baagezaako nga America ebawaliriza bakasuke munda mu ggwanga erya Iran nga America ebafuusinge kwesa besi yaayo eri mu Afghanistan. Baagaana bagamba tuveeko tukyalina obusungu bwaffe ku ggwe. Tulina ennaku yaffe ey'obukulembeze munda mu ggwanga lya Afghanistan tuleke. Waliwo akabinya kati akaagala obuyinza mu Afghanistan ate kakyali ka Iran kamugambye Trump totawaana taata. Kuliko eggwanga lya Pakistan liri wali mu East na Afghanistan naye eri mu East. Pakistan automatically abo bakyali ne juzi yabadde yakavaayo. General Muniru yakava munda mu ggwanga erya Iran kwogera ku nsonga za negotiation. Kati bano amawanga gano ge gashalinga amazzi ge gabaawula. Kuwait mazzi ge gajaawula. Ono Kuwait y'omu ku mawanga agandyagadde naye nga gatya. Kuwait era eyagala nnyo balumye eggwanga erya Iran kubanga Iran ge gamu ku mawanga geekubye n'egakosa n'egalabisa n'egatiisatiisa. Yasuubiza ne Kuwait n'emugamba kasita entalo ziddamu ngenda kukuwamba. Era ono yasimatukire watono nnyo okuwambibwa w'eggwanga lya Kuwait. Iran basindika abasajja byo bagamba nti mugende muwambe Kuwait. Abasajja olukwe ne balugwamu. Abasajja enkwe baazigwamu bugwi. Kuliko eggwanga la Saudi Arabia bano balina amazzi agabaawula. Saudi kyekimu ne Kuwait bano balina obutakkaanya bwabwe obutonotono obusobola okuggwaawo. Basobola obugonjoola naye ng'olabira ddala nti mulimu ne power ne kirimaanyi. Amawanga abiri Iran Saudi bonna b'amaanyi balina ensimbi balina amaanyi n'ebyokulwanyisa. Kati wetuleeterezzalawo abo nabo tebannaba kwatula kigambo kyonna wabula kye baasemba okwogera. Baagamba eggwanga erya America nti ensonga zino zeetaaga okwekenneenya ennyo kubanga tubafunamu Abayiraani nabo batufunamu yadde nga si kyamaanyi nnyo. Bahrain mazzi ge gabaawula bano tebaagala mu Iran kubanga abakubye nnyo. Qatar bano bagambiddewo America nti owaayi ffe mukwano gwaffe gwakimmemmette tuleke tetulina budde bw'ebyo. Mpozi nga America ze n'akonvinsinga nnyo. Jjukira yamaze kubatiisatiisa. UAE ono yayawulamu dda n'eggwanga erya Iran yabagamba tekyali kuddamu kusuubulagana era tewali kisala kiri awo kyamaanyi kiyingira UAE oba kiyingira Iran nga kiva mu UAE. Bano baayawulirawo mu lutalo. Omani bano gubayisa mu kabo. Omani gubayisa mu kabo bakyali nnyo nnyini ddala era yamugambye nti nze ne Iran tuli tuti tosobola kututa. Kati agamawanga Iran America yamaze dda okugatiisatiisa. Yagagambye nti we mugaana mujja kulaba ekinanvaamu. We munaagaana mugenda kulaba ekinanvaamu. Era waliwo eggwanga lya China erabidde ne ligamba nti aleke kubatiisatiisa naffe tugenda muteekako envumbo. Wangi China nayo yavuddeyo n'egamba naffe tugenda kussaako envumbo. Kakati wulira agava munda mu Iran munda. Oluvannyuma lwa America emabega wali okubaako omuzinga JASSM cruise missile eri wali mu Tabnak American
Stealth Jasim cruise missile America yagikwata n'egisindika munda mu ggwanga erya Iran era Iran n'egifuna. Iran yagisalako IRGC majega ggwanga lya Iran gwali ku lusozi kisoboka okubanga gwagwa ne gutakola kintu kyonna. Iran neegusalako AGM-158 era eno Stealth missile yemu ku missile ez'amaanyi ennyo America ze yeesiga. Iran yali yagukwata mu lutalo. Kati Iran yamugambye nti ate wonkwata obubi nja kusindika omuzinga gwongukuddize, nja kuba sikubye omuzinga sigenda gutikka ku nnyonyi nti gudde oba nti nkuyite mujje mu gunoni. Nze ngwesindikira, nja gukusindikira mu ngeri yange gudde nkwata bulungi. Basajja ba Iran wakati nga America ekyakola ekisoboka ennyo esuuze abantu bano rigimu akagolomole ekagule. Era tutegeddeko nti Iran ne banneyiba ba Iran bakyali ba America nga banneyiba ba Iran bagambye ensi yonna Trump jangu onnyonnyole mines ze wajje ku kagolomolo oba ku Strait of Hormuz ziriwa naye ffe nga tuzirabawo. Oyagala tusula mu kateebe nga ate oli kyali waffe. Bano ba alayibe ab'eggwanga erya America bakyalibe naye nga banneyiba ba Iran bategeeza bagamba nti basuubira okuba nti waliwo Iran yateekawo mines luli zaali 8 zibomu ku mazzi. Osobola okiyita akateebe 8. Kakati waliwo kiteebereza nti waliwo 15 naval mines era bagamba nti ziri active and hidden under the surface. Ziri eri zino tomala kuzirinnyako bulinnya abayaye ze bayongeramu zidetectinga ne zibalula. Kati bagamba omusajja w'eggwanga erya America sebo ziriwa ze wajjeewo ziriwa. Kakati nno nabagamba nti eggwanga lyonna America lyaneeyambululiramu. Omanyi kye bayita okweyambulula? Eggwanga America lyaneeyambululiramu lijja kukyejjusa wano nno wakati nga abasajja bano bagenda banyigira ddala. Tulengedde emikutu egy'enjawulo Iran egigobye egamba nti tugenda kubaggalira ddala era bagirabudde. Babagambye ebimu temuddamu ku broadcastinga mu mikutu gino. Omukutu gwa BBC nga gusinzira mu Iran balinayo ekitebe babagambye stay warned Iran International. Gano mawulire ate nago njijako amawulire gange temugunzigalira. Kuli mu Iran munda Iran International ne radio Farda eri mu Iran babagambye tubazudde nti muwandiika amawulire amabi ku Iran ate nga muli waffe. Teri kirumanga ekyo mutuwandiikako bibi byokka bassebo. Era spokesperson omwogezi wali ow'amagye omu ku boogezi Jeno Shekaruki agambye nti stay warned kutujja amawulire mmwe mujja kutulaba akanaatuvaamu munzikirize. Mbategeeze na kino nga sinabakulaba nti ate ngendako munda mu ggwanga erya Turkey. Mbategeeze kino baganda bange bampuliriza eggwanga lya China likutte emmeeri. Amanyi China yagamba byaffe bya bikolwa. Emmeeri 4 nga ziriko missiles zigenze mu Iran. Abachina bagambye zikwateko. Gwoba musajja ziizo 4 navigator kweziri
ziri active, ebitangaaza kwebiri, bendera kweri eya China n'eya Iran, era zigenda kuyita wootayagala ziyite. Tetulina kye tukukoze ffe Abachina, otutiisatiisa naye tetutiisibwatiisibwa nga wootiisatiisa balala. Ziizo nnya, era n'ebiriko tubikugambye, kuliko missiles ez'enjawulo. Iran etuwadde amafuta, ffe tugiwa missiles. Exchange of goods. Zikwateko, tweolekereko ttake. Njagala nkwolekeze ettake nkulage nti bano abakulu wenvaawo ngenda kutalako ne mu Canada ne America. America bannange, eno ntankuuzi ya njuki. Sooka okwate peni mwana wange nakapapula owandiike. Bannaffe aba Royal Healers na Mirembe Road bagamba nti bo tebajja kukuvaako paka ng'owonye. Ensi yo n'agamba nti bannange tuwonye nga bo balekerawo nga bajjayo ekirango. Amajaani ga azima gano ngalemerako ebbanga ddene. Olina taatawo, maamawo, jjajjaawo, sengaawo akaaba nnyo omugongo, amagulu, alusaazi. Abaana bato alusaazi bafuukidde alusaazi bannange bye tulya. Ne batannaba kukaaba alusaazi, mugwire ku majaani gano omuterengamuko omukyayi we, ye muteremuko ku sukaali bisobole okumuwoomera. Olina prostate, ofuisa buli kaseera, bakusaamu kapiira. Tokkiriza amajaani ga azima okuvaako. Yagala gaana abasajja, abaami n'abakyala, ffenna endwadde zijja tuluma nga tugenze tukula. Buli w'okuloboosa kandwadde. Kati zigogole mwozijje mbuli akagezaako okujja okagyemu n'amajaani ga azima ga mitwalo 4 gyokka. Balina kye bayita Royal Honey. Kano kabisi nagamba nti onuuna kanuuna ebisigadde n'obireka mukwano gwange. Nuuna bunoonyi mubisi ebisigadde munnange obireke. Waliwo n'akabisi kati akeebiri, kano ko okanywa omulundi gumu. Bakayita tonziriranga hoosi. Keebiri gyokka. Royal Honey oli ye weesatu, wabula ye muneneko era ndowooza ebbeeyi ojugira muneneko naye nga bikola kyekimu. Kati bakozeeyo akeebiri ko kanuuna omulundi gumu. Naye muganda wange ombuulira nkeera. Balina kye bayita Royal Extra. Kano kagogola mpola mpola ne kajjamu obukyafu mu sisitimu yo yonna n'otereera bulungi ddala. Balina komando naye genda bamukubi, byonna bya kisenge, basajja. Bali ku Mirembe Road ku mafuta ga Rubies, kazimbe ka Volcano Bus Park, edduuka namba 314. Bagamba wokka we bali 314 jalengera kapeti nzirugavu. Bagamba nti weewala abafere, kyovula banga boogera bino byonna. Kasita bazuula ekikola nga abafere batandika okicupula. Balina branch emu yokka eri awo. Kwata ennamba y'essimu ne delivery zikolebwa 0749 96 14 09 0749 961409 oba MTN 0779 95 9245. Bebannaffe aba Royal Healers na Mirembe Road wokka we bali beekwate. What are you? Tugende mu maaso. Take waliwo nno nagatambula wali mu Sudaani oba nagakuwaako nkya gosigenda gakuwalira ga Sudaani. Take na Sudaani eyina ki mwana wange. Kati ow'ettake Erdogan avuddeyo abagambye bannange temuntasaako kana akasajja ngenda kukaba kubira. Netanyahu bali mu kulwanira Syria eya Jolani. Nabagamba abamu ku bakulembeze mu Middle East abakulembera eggwanga ku bunkenke ye Jolani. Bennyini Take, Isirayiri, Amerika be baamuyambako n'ajja mu buyinza. Era Jolani ono yasinzira eri waggulu. Yasinzira waggulu n'ayingira Take ng'ayambibwako omusajja omutake n'amuyingiza. Isirayiri n'amuprotectinga paka mu ntebe, Amerika ng'ali mu bbanga. Ne bajjako Bashar al-Assad. Kaakati nno baagala kwekuba lwa ggwanga lya Syria. On top of that, nabagamba era waalingawo ekibuuzo Bashar al-Assad nga bamuggyeko. Bashar anadda. Ekituufu kiri nti tusuubira okuba nti waliwo possibility eyali omukulembeze w'abano okudda. Ali mu ggwanga ki? Ali mu Russia. Russia nga mubazi. Russia yalinayo ebirooto bye mu Syria era ge gamu ku mawanga ge yali ayinamu essuubi. Kyova olabanga bano Jolani mu Syria batandise okusalira Bashari emisango. Kati mufuti bamusibye mayisa
yali mufuti ku mulembe gwa Bashar bamusibye mayisa lwa ssente kuzirabankanya bamusibye mayisa muganda wa Bashar mayisa ali mu komera Bashar al-Assad kalabba ali mu Russia bamusalira emisango in case nakyo kitiisaamuko nakyo naye nga yagala gaana oba mwaka guno oba gujja Bashar al-Assad tateredde era walengera obubinja bwe nga babukwata munda mu ggwanga erya Turkey bagenda babujjajjawo naye noono gwe baateeka mu ntebe tagituddeemu bulungi bennyini abaamuleeta be baagala okumuggyako ekyo nakikugamba kino nno kati forensics abakulembeze America ne Israeli bayina ekirooto genda mu bakulembeze ba Middle East abasinga amawanga ago bakkiririza nnyo mu Israeli n'omu America because be baabateekako kati noono jjolani balaba nti tafiitingawo bulungi baagala omulala owaabwe alimu Oluyisirayiri ono musiraamu nnyo sijja kuyingirayo nnyo munda tuddeyo ewa Turkey Erdogan Turkey alabudde ategeeza ensi yonna yonna abagamba nti bannange temunyambangako temutaasa Isirayiri nga mulumba ali mu kunkyokooza era amugambye watch your mouth wegendereza akamwako ejo yawadde speech Benjamin kati Turkey amwanukudde amugambye mukwano gwange nja kukukuba ngenda mpola beetaaga ggwanga erya Syria baagala kuligabana bano nzikiriza wakati nga kadde kantwala kutaleko munda mu ggwanga erya Canada mu Canada Trump mukwano gwange ampulizakiza nkutegeeze nti ennyanja ebadde ye Canada Ontario Lake Ontario ono Trump avuddeyo olunaku lw'ejje kawungeezi yagambye nti kati agikyusizza tekyali lya ggwanga lya Canada wabula kati ya ggwanga lya America make America great America mugimaking nga nnungi nnyo nga yawaggulu nnyo agituumye Lake America kyeyakoze akagolomola n'agamba kati kake era ne mines yazigyeewo eyo teyitoleye yakugambye ne Canada gano ge mazzi agamu agabaawula kakati bagamba nti Lake Ontario kati efuuse Lake America Canada emugambye gwe waliwo ekikuwujja Canada obalaba abo kadde kekankutte information tuba nayo Canada si bangu ate bakyali ba Russia Nsubuga Property Consultants bagula n'okutunda ettaka kw'ossa n'amayumba bakuleetedde ploti ku bisale ebirungi naawe omaleko omwaka nga toli mu bupangisa bagamba nti balina ploti ez'enjawulo ku makubo ag'enjawulo okusobola eggwanga Uganda Kawanda Wabitante Estate Matugga Sanga Semuto Nakunkuba Estate Kavule Semuto Road Galamba Semuto Road Bobondege Kiroro Lwemwedde balinayo ploti ez'enjawulo Gayaza Zirobwe Wabitungulu balinayo ploti kw'ossa n'ejjeza Mityana Road bapunta ettaka kw'ossa n'okugoba ku byapa nga kw'otadde n'okugula amamotoka amakadde n'amapya n'okugatunda ku bbeeyi eya wansi Nsubuga Property Consultants basange wano akagoma ku Malere Kagoma Namalere okumpi n'essomero lye yali Supreme Mufti kuba ku 0702 677 23 oba 0772 67 23 27 bibanafa Bansubuga Property Consultants beranga ate mukwano gwange obeekwata Kasfat namusibu oli bulungi wendisi natabu obulamu bulamu kyakabi nnyo yadde ffenna tubaako n'obukosefu naye bwo bulamu olina bukosefu ki mpozi obubu nze ndiwe ntyo mbadde ndaba ku mawulire ab'ebidduka bano be bayimiriza abatakisi ekigambibwa nti n'ababooda bajja ne booda enkadde n'ettukutuku n'emmotoka z'obuyonjo enkadde nabo bajja kati abatakisi bagamba nti emmotoka zaabwe bazikanika naye ebinnya nga nabo balina okuba nga bakolawo nti emmotoka ogikola wali wangambye ku ssimu nti emmotoka ogikola mukwano gwa mulabi ani yali speaker Anita Among naye anyirira n'obubaka bwa bulabi naye kyenyo kati yadde alina okusiima olw'okumusonyiwa omukulembeze ekyo kyo nkimumanyiiko era abakuba musajja tewali mukyala yandimulemye
alina olulimi ategeera amanya w'ensonga era n'amanya bakamaabe butereevu abamanyi lwakuba kale bamugiraagiramu agambye bakuba mwami yandibadde wa haki nnyingi era ng'azimatiza ng'ate mmativu amanyi bakamaabe ekyo kyemumanyiiko naye tumwaniriza wanaaba akomyewo akomewo mubantu tumwaniriza mu bantu ne ku palo tumwanirizaawo nawo n'emikutu emirala kati emmotoka banazimuddiza lolozirosi kuba mu mateeka we bakusonyiwa nga balina kye bawamba buli kimu bakizza tandi mukusonyiwa simanyi oba okunoonyerezako kuba kwawedde omusonyi akomewo nga wetunoonyereza kati sinamanya abakwatibwako ensonga bakulisa bali bakyawera ennemba n'emisango bamuwe emmotoka ze kyenyo muwe emmotoka ze akomewo aweereze kati so ati wabanga zaali nzibe kati nze nfunye eki bwe baba bazikwata nfunye eki simuddizibwe simuwavugeasobola n'okutambula okugenda mu bantu be abaweereze ekirungi akyali namubaka mubaka wa palamenti ne sente bayidawo akasente akyakalina mukyala mugagga era nze maama Anita Among yebale sobola okunfuula ddereeva owala oluziroyisi netugitambuza ensi n'egimanya anyway abeebo omumbejja omulengedde wano ga amaaso mbanga eva wano alina obunnya mu matama kale bannange kambalekere wanabe tuli omukezi ate babongereyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omanyi kye weetaaga? A delicious ona, nyota wekulu